Okay, balamusizaako nnyo mwana gye musinzira okubanga mutulaba yenze Saalongo Kanka Capital nze mutesiteesi omukulu wa Media Choice Telefina. Mbeebaza nnyo gyonna gye mukola egigatta ku ggwanga lino. Twebaza nnyo Musamba Nanda oyo akwata enkumbi ogenda okulima kubanga gwe mugongo gw'ensi eno. Musamba Nanda aliisa ekibuga. We salute you. Tubagirako enkofiira ne tubatemera bakubeera salute olw'okutubeezaawo. Kaakati ffeno gye tuli tukolerako online programu eno eyitibwa Olunatawambwa. Tuyingira 2025 kati ffe tubitandise mu 2025 bannabyabufuzi mwe beesogga ennaku zino owulira nnyo abo abagamba MP2B. Eggwanga bwe lyafa ne lifiira ddala nga kati tuli mu kulikungubagira. Bannabyabufuzi baalitta nti ekintu kyokka ekirimu ssente olina kuyingira byabufuzi. Ne Yesu yalina omulimo, kitaawe yali mubazi, kitegeeza ne Yesu yayambangako mu bbajjiro. Naye bano abaawano tebalina mirimo, bo balowooza balinga basumba b'omu Uganda naddala abalokole. Ye bw'akola ekkanisa ng'amanya teri kulima teri kukola ki, alina kamulandigazi n'azibbe asobole okuya okwegulira emmotoka n'okuwasa abakyala abapya. Uganda bwetyo bwe yafuuka. Kaakati programu y'olunaku lwayo gye mbaleetedde ngenda kuleeta episodes nnyingi nga tuyingira sizoni y'ebyobufuzi ezikwatagana ku butwa. Nze naalirowoozezza ekyaddala nti nno ebyobufuzi byali badde bijungululwa mu ngeri y'ebyenfuna, abantu ne batabirabanga mulimo. Buli omu yali badde n'omulimo nga ffe wano bwe tukola amawulire ku online kuno guno mulimo era tugutwala nga kikulu nnyo. Kyova olaba tutera nnyo n'okuyombagana n'omuntu yenna agusiiga ettoomi ng'ayagala kulemesa kuba guno mulimo. So nze olwaliro ne bwe nnyingira ebyobufuzi nnyina omulimo. Nkugambye ne Yesu yali mubazi, kitaawe yalina ebbajjiro, kitegeeza yaweerezanga embaawo. Kakati gwani ayingira ebyobufuzi nga tolina kyozzaako. Kansooke nzigye obubaka buno mbaleetera emboozi y'obutwa ne bannabyabufuzi. Ngenda ku reflectinga oba ngenda kusinziira ku kyokulabirako ekya head teacher w'essomero ly'Ennansana eriyitibwa Victoria eyatwalibwa mu loogi yavaayo mulambo. Omulambo baagusanga mu lutobazi kyokka nga yayingira loogi. Ebyo byonna tugenda kubikubaganyako ebirowoozo. Naye kansooke nzigye obubaka buno ate tubeere nga tutandika. Omuntu yenna yali yetaaza obujjanjabi obw'ekinnansi ng'ogenze mu basawo abazungu ne bigaana. Nsaba onoonye ku bakyala abakugu abalina ekitone ekyabaweebwa Katonda ab'ekinnansi. Oyo ng'ayitibwa Senga Mukooki. Senga Mukooki ojja musanga ku 75026000. Mwabalina ebibamba n'ebizibu abo ababasibye nga muli Bulaayi nga gwe bakusibye abaakubba tebaagala okomewo wano. At least ofiira ku Bulaaya ku mawanga ati nga bo buli kye waweereza tebalina kye baakola. Ajja kuyamba abikuggyeko osobole okudda kuno. Ekyokubiri mulungi mu kubanja, asobola okubanjiza ne bebabba ne babikomyawo. Ayina enkola ey'ababbi gwe buli kyotereka bakibba. Ne bw'oteeka binusu mu kabokisi akakoto kasangawo, yaŋŋamba nti ayina eddagala eritangira abanyazi. Kutangira si kubakwata kubanga kirungi nnyo okutangira omubbi dhani ate okulinda nga amaze kujja ate omukwasa eddagala ly'ekinnansi. Ekyo tekiriiyo. Ayina eddagala eritangira ababbi. Sembeyo bannaffe ng'amaka tegatereera. Gwe buli kaseera muyomba, gwe gwewuuyo, buli kaseera mwevuma mwekuba. Oyina ebyana biri awo bikuze biremedde ku lujja tebifumbirwa, ajja kukikolera ate abifunire obufumbo obulungi. Oba oyina ebyana ebirenzi bimeze ebirevu bikuliira mmere naye tebiwasa, ajja kubanga abakolako bakole enkola ennungi bakyala bebabeereetera ne babasaba obufumbo. Alikolera ekyo oli musangawa 75026000 ojja kuba oyambiddwa. Kale olunaku lwali lumu eyo ndowooza simanyi oba mwabigoberera. Emabega kaawo mwaka ki? Mwaka 2023 tuli mu 2024. Mu Septemba nga 3 2023 omusajja ayitibwa Godwin Kansiime ono nno nga director wa ssomero ddamba ery'Ennansana eriyitibwa Victoria Secondary School eyo yakeera ku makya n'afuluma ennyumba ye. Bwe yafuluma ennyumba yasinkana yagenda okunywa kacaayi ku kifo ekimu. Ekifo ekyo nno kiri Nansana kiyitibwani? Kifo ekyo kyali kiyitibwani banaye cafe bakiyita Hola Cafe. Hola Cafe. Kakati omusajja Godwin Kansiime by then 2023 yina emyaka 47 yeetandikirawo essomero yafuluma nnyumba ye saa 12 n'agenda ku Hola Cafe okunywa kacaayi. Bwe yatuuka ku Hola Cafe mu kunywa kacaayi yasangawo abaana abawala abatambala ngoye empanvu ne bamusikiriza era n'afunako omuwala omu ne banywamu kacaayi.
mu kunywa kacaayi sijja kulwisaayo baamaliriza mu loogi nansana ini. Kakati ono Godwin Kansiime yafuluma ennyumba nga tamanyi nti kwolwo okwagala abakyala kyekirimussa. Sikiwa nti oba nti nno gwali mululu gw'abakazi nange ngoberera biki ebyayogerwa poliisi, wabula bwe yamala okunywa kacaayi ng'ayingira loogi na muwala ayitibwa Natukunda ono gwe yeegomba olw'obutambala ngoye empanvu be bayingira nansana ini bayingira ku ssaawa ndowooza yali emu. Natukunda ye loogi n'agifuluma ssaawa nga 3 ekibeera mu loogi saagala kubinnyonnyola eno si pulogulaamu ya ssenga ebibeera mu loogi kirala. Kakati balaba Natukunda afuluma ssaawa 3. Ssaawa 3 zino zayi kugamba biriko lipooti za poliisi. Ssaawa 3 ye yafuluma Godwin Kansiime ye teyakola ki? Teyafuluma. Naye nga Godwin Kansiime tannagenda mu loogi yakubira ku mukyala we amuweerezeeyo kasente ku ssimu. Kubanga ku ssomero lya Victoria emboozi eno gigatte baali bamusabye awummule nga director. Waliyo enkaayana ng'awummuddemu ng'oba takyakola y'omu ku ba director naye baali ndowooza bakoze olukaayana ne bamusaba awummulemu. Ku makyago mukyala wa Kansiime yamuweereza akasente ku mobile money n'agenda akasaasaanye ye akagenda kukeegombamu muwala nga bayingira nansana ini. Omuwala ye yafuluma ssaawa 3 ne yeegendera, Kansiime teyafuluma. Kyogerwa nti obudde bugenderera bannannyini loogi bafuna kasitoma omulala. Obwenzi mu Uganda bwe bwafuuka obwenzi kasitoma ng'ajja omulala nga luumu ziweddewo baagala eno ono eyayingidde edda nti bw'oba bamuggyeko luumu bagiwe omulala. Okongona nga tewali kanyega ate ng'eyapangisiza luumu tafuluma. Bwe kyali bwe kityo nga bagamba bannannyini loogi ti owaayi oluggi luno muleete ekisumuluzo sipeeya tuggulewo tulabe. Simanyaawo kikyaliwo oba baalina sipeeya biri bibiri ebyayogerwa either baamenya lumenye oba baggulawo n'ekisumuluzo ekirala naye ekikulu nti oluggi lwaggulwa. Okutunula ku buliri nga Kansiime Godwin ali awo ali bute naye nga yafudde dda nga yafudde. Kigambibwa nti baggulawo ssaawa twogere ku 7. Alipoota ezimu zoogera ku ssaawa 7 ogw'emisana nti bwe bawulira nga tewaliwo kanyego Kansiime ono ne baggulawo. Kakati abaagoberera ebintu ebyo Kansiime yafa. Naye mu kufa ate teyasangibwa mu loogi baamusanga mu lutobazi eri emugobero ng'ogenda eri ng'ebusunju. Kakati ti abaloogi bwe baatunuulira omulambo gwa Kansiime ne bagamba nti owaaye guno taafiire mu loogi yaffe n'omuwala nga yagenze dda Natukunda nga yakuulise dda ne ssente n'amasimu ga Kansiime yagenze nago. Kakati nga asikaali simanyi oba bituufu naye poliisi ye ripooti gyetuwa asikaali nga yeekobaana ne manager nga bagamba tetukubira poliisi guno omulambo tufune gwe tukupangisa nga bafuna omusajja nga bamupangisa nga bamugamba jangu tukuwa akalimo ofulumye omulambo guno kiro ogutwale obeereko woogusuula. Kakati omusajja nga naye akkiriza yeeriira kasente ng'atwala mulambo kiro kyogerwa nti zaalinga 6 ogw'ekiro ng'agutwala eyo ng'anoonya olutobazi waagusuula. Waayitawo ennaku ntono defense w'ekyalo baamusanga defense w'ekyalo gye baagusuula ng'akwata nga yasanga mulambo eyo nga banoonyereza muntu. Mukyala wa Godwin Kansiime yali amaze okuloopa ennansana eyo ku nti mukyaziti mwami waabuze bwe bazuula omulambo baagukolako DNA nga tegukyategeereka ne bakizuula nti gwa Godwin Kansiime. Kakati poliisi etandika okunoonyereza. Poliisi ekebera ku butambi bwa kamera nga ssaawa 12 Kansiime nga bwe mbagambye yali anywa kacaayi. Kamera ziddamu omulaba nga yali ayingira loogi naye abaloogi bwe bagendayo abantu baganda ba Kansiime babagamba nti kwolo zaali tezikola naye yo poliisi yaziraba ng'omusajja ayingira n'enfuluma y'omukyala nayo n'egiraba terwali olwo. Kati ku musango gwennyini gwe nkugamba ogwo Natukunda, Moses Ssennyonjo, Samuel Ssekajja, Wiriba Katende be bantu abaakwatibwa nga bateeberezebwa nti baali mu lukwe lw'okutta Kansiime. Kaakati kyali ki? Programu mbagambye olwaleero ekwatagana ku butwa. Abantu abagabira bannaabwe obutwa nga bino buli muntu alowooza okwesimbawo mu byobufuzi byengenda okugamba waali etaaze n'obikubaganyaako muli n'obirowoozaako nga bwengenda obbigamba n'otandika okwekengera n'obuteeyala bweyazi buli wamu oba butagenda muwawa. Kakati poliisi etandika okunoonyereza. Poliisi yazuula ki? Poliisi yazuula era nga kyogerwa nti Natukunda ono y'omu ku kibinja ky'abaana abawala nga bo omulimo gwabwe gwa kuliimisa targeting okuliimisa okulabiriza abasajja bateebereza otuuka ku bbaala nga weevuga ne bakulaba nti kirabika olinamu kasente ne batandika okukwetega. Kati balina eddagala erifaanagana empeke
kyogerwa nti Kansiime ono bagenda okunywa caayi beekobana n'abawala abaali ku kakafe nti ebyokunywa bye ne bateekamu empeke ze basooka okugamba muzaali zeebasa kyokka ate zaamutta. Kiri kiteeberezebwa nti nno ebifo ebikulu bino bye ngenda bagamba mu pulogulaamu eno we wakyasinze okugabirwa obutwa erimu abasajja abenzi abaagala ennyo okudduka ewammwe mugende mu ziiroogi mwebakirira abakazi abatali bammwe oba mukwane abaana b'amasomero mbatwali mu loogi. Kakati sikirumiriza ku Kansiime wabula kye yakola simugamba nti nze nakimutuma wabula kye kyazuulwa. Kakati nti Natukunda ng'akwata ebiweke ng'abiteeka mu byokunywa byani bya Godwin bwe yagenda mu loogi ng'ayitirayo buyitizi. Kiteeberezebwa nti omutima gwakuba, omutima yafa, omutima gwamwewanika mpaka lwe yafa. Bakiyita batya mu Luganda olutuufu? Bamuteeramu eddagala erimwabya omutima. Kakati ngenda ku Butwa. Abo baasibwa era n'omusango ndooza gukyagenda mu maaso kuba njogera ku 2023 ebirala sijja kubigenda mu nnyo kankome awo. Tegeezaako buli munnabyabufuzi ayagala okwesimbawo nti enkola y'okutega abakazi oba naawe okutega ebyokunywa naddala mwabeefuula nti nno ogenda ku kifo kimu routine nga buli kaseera awo wennyini mutegeere nti okufa kubalindiridde. Lino eggwanga lijjudde abagaba obutwa. Njagala okusooka obbazaayo emabega ku bigambo bya Generaali Mulambo w'amagye ng'ono be baleeta gavumenti eno eri mu buyinza ayitibwa Ssejjusa. Yatugamba nti nabo kennyini beetya nga basinga ate kutya General Museveni. Bo kennyini balowooza nti General Museveni yali agala okubawa obutwa. Bigambo byani? Bigambo bya General Ssejjusa si byange. Yatuula mu bannamawulire n'agamba nti bo bwe baba bagenda okumusisinkana ne capati bazitereka mu makooti nga batya okulya emmere gy'abategekedde. Kati buli omu agenda ne capati ye nti Besigye abo bagenda n'amacapati Bassejjusa baani bajjenero b'amagye abasinga. Tikirabika kyekuusa ku kuteebereza nti nno obutwa tosobola kugamba nti gundi awo obutwa nga tomulabangako nga yali abuwadde. Kyalwatu kitegeeza nti General Mulamba wavaayo okulumiriza General munne nti kirabika agaba obutwa kyalibanga baali babukozesezza. N'olwekyo munnabyabufuzi ayagala ebyobufuzi eby'okuvuganya eby'obululu ng'olinamu akasente ng'era osuubira kubanga eggwanga lyayonooneka. Ebyobufuzi mwe muli essente tusaba okirowoozeeko. Ebifo ebikyasinze mu Kampala n'okugaba obutwa mulimu Nateete, mulimu Naakulabye, mulimu Nansana, mulimu Nateete, Naakulabye, Nansana, mulimu awo Nateete njogera n'okuyita mu Wakaliga okugenda eno mpaka ku mahoteeri agali awo sijja kugoogera ku luguudo olwo luliko woyita awo Dozaviero si studio awo oluva wano bayitawo wa Mundeeba awo kweyo street eyo kwambuka mpaka kweri ekuba erikwata ku kanisa y'Erubaga awo mweyo mu area obwo obuli awo. Abawala bano abasinga abali mu kikosi ekigaba obutwa ekisooka kiteeberezebwa nti bapangisibwa. Mu keesi ya Godwin Kansiime eno muteeberezebwa nti mwalimu enkaayana z'essomero ng'ono alina bakaayana nabo ng'era bamusabye addeko ebbali. Ekimu ku biruubirirwa motive ebigendererwa bw'oba onoonyereza osobola okumanya ono omuntu kyekirowoozebwa nti kyamuweesa obutwa. Ebiruubirirwa ebirowooza nti no bizinensi yamuweesa obutwa n'afa. Ebintu bino babikola batya? Waliwo empeke ezunga ku street okwo nti empeke eyo eteekebwa mu byakunywa ekkubya omutima ne gwewanika bw'otafuna bujjanjabi bw'amangu actually ne bw'obanga obufunye mu ddakiika 3 oba wakutusedda. Kakati ebifo ebyo ebisinga biri nga bwe mbibagambye ebisinga mbimanyi naye njogeddeko ebyo nga nendeeba mweri abantu abali mu Nateete awo Nateete kyasukka Nateete ne Nansana kyasukka. Mwegendereze nnyo bw'oba onywedde ku kyokunywa oba n'okugenda n'abawala abe musanze. Bizinensi n'ebyobufuzi bye bikyasiza okuweesa abantu obutwa wano mu Uganda. Ne ku programu y'olunaku olwaleero ninako omusawo wa poliisi namwebuuzizaako ku nsonga enkulu. Kakati key targets be baliwa. Ekisooka programu zino nzikola nga nzireeta yagenda kuleeta episodes ku biki bye nanoonyereza ku bantu abalala abalowoozebwa nti nno baaweebwa butwa ne bafa. Abagobera ebyobufuzi mujjukira waliwo munnabyabufuzi wano omukyala ayitibwa Nebanda yayogerwako nti yaweebwa butwa omusango ogwali guleese ettagali mu ggwanga muno. Waliwo omukungu omu wano mu Uganda ayogerwako nti akenena naye ekisinga omukenenya nti waliwo eyamuwa obutwa mu kigendererwa ekyokuba nti nno waliwo eggwanga erimu eryagala okweremeza mu buyinza. Abantu babinaawuuza babyogerako nnyo nti byatuuka ne ku ddaala nti amawanga agamu gaali agadde okukendeeza ku mawanga amalala
nga gagawa Butwa. Ebyo nno byogerwa mu nkubo zino mwe tukolera ebya social media ebitanyako obujulizi sibyogera naye emboozi eno sigaana kugibawa. Kakati nkola kyempya ezireeteddwa zinanoonyerezaako nga n'abazimbulire tebaagala kwogera mannya gaabwe bagamba nti sirika ebyo totugamba nti ffe twabigambe naye olw'okuba teneebuuza ku basawo babingamba nti bituufu era bitambula ng'oggyeko ebyokunywa. Ekisooka waliwo Obutwa obwazze. Obutwa buno nga bwogerwako nti nno buteekebwa ku handoozi z'emmotoka kasita oli akuliimisa n'akulaba nti ogwovuze emmotoka kasita ovaamu nga tebakuvuga naddala nga oweggulira tolina akuggulira bannabyabufuzi abo basinga nti bajja omuntu neyeekulubeeseza ku mmotoka yo ku mukono gw'emmotoka n'asiigako Obutwa. Ebyo nno byambuuliddwa sibirinako bifaananyi yadde obujulizi naye mbibabuulira just as an awareness kuba nange ne bwe nabiwulidde bwe mbibawa. Kati Obutwa obwo busiigibwa era bukuyingira mu mubiri gwe kasita obukwatako omaliriza nga ekiseera kigenze. M.i.S.O n'amalwaliro ge mutamanyi. Kyogerwa nti ennaku zino abamu ku basawo ab'ekiboggwe abataatendekebwa kumalayo bya busawo ne bakola n'obulwaliro obutali mu mateeka. Gamba abamu buli mu mateeka naye ng'amateeka si be baabutandika nga baleetebwa nga basawo busawo beegulidde erinnya mu kufuna enguzi okuva eri abaagala okutta abalala. Ono nno bw'ogendayo n'omubikkulira akabina ka Kuba M.i.S.O abaako kyateekamu ekirala n'akiyingiza mu misuwa era n'ofa. Ekyo kyakuyiga eri mwenna bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo ne ba businessman nga naddala ssente zo zifunye mu bukumpanya ng'ekyaddala ddala olina b'onyigiriza kyali badde kituufu okwagaliza okufa naye nze engeri gye siri muntu ategeka nti oba nsala misango togwanidde kufa naawe weekengere. Simanyi nsonga eba yakubbisa kufuna ssente naye ate saagala kugamba nti kyokola kyali kituufu naye kinkakatako kugamba nti mwekengere. Mulondeemu abasawo ate mu developing ne kali kyefuna abasawo abammwe gwe weesiga owuwo oba mugenderere nnyo okwemulisa. Social media yajja buli ogenda mu ddwaliro ne weekuba akafaananyi amine hospital oyagala abantu bakusaasireko eyo gye basinziira omusawo n'akubira omusawo munne oba omutemu n'akubira omusawo n'amugamba nti waayi oyo tavaawo awo zonna z'oyagala nzikuwa olw'ezo enkaayana ze mutera okubeera nazo wano mu Buganda zirimu ettaka zirimu abakyala zirimu ebyobufuzi naye ng'ebiseera ebisinga byensinga okujja okwesibako zenkaayana ezirimu obwenzi Ssaako n'ebyobufuzi ezo zo muzeegendereze. Kakati nti waliwo eddagala eritambuzibwa abasawo ab'ekiboggwe abo nno nga bannabyabufuzi balirina batabula mikisi ne bagikuba mu musaayi naddala ekuyita mu macupa omwo n'ekugenderera ddala wali ku mutima litambulira ddala n'ofa. Obwo Obutwa bwa mulundi gwa kubiri bwenjogeddeko. Obulala Obutwa kigambibwa nti buteekebwa mu kagenderere mu ebyo ebigundi bye munyookeza biyita ebicupa bya shisha omonno nga kagenderere omuntu akateekamu n'abawa endeku baba bagiyita batyo bapipa bagiyita batyo bwe banyula shisha. Engeri gye sirina kitamiiza kyenkozesa tesaagala nnyo na kubimanya naye nti no babiteekamu ebyo kakati bakateekayo wansi n'okanuusa tebafaayo bameka bekakutte naye kasita mu kanuusa mwenna naddala ezo zibugamba nti okoze order gwe ne weeteeka mu kasonda bano abanuusa shisha teweebaako weweekweka obwo obuwalawala obwo obubeera mu busikaati obumpi obwo businga okubigaba ebyo babibateeramu ne mu busigala bw'empulira obwo obutambulira naddala mu kitundu ekiyitibwa ekyemakindye. Makindye Obutwa abasinga buteeka mu busigala omwo kasigala ne baddamu ne bakasiiringa gwe n'onuusa ng'onuusa lunaakutta biri makindye. Ekyo kyo kiri mu makindye obusigala obuba butunda bannabyabufuzi bwe mugenda n'obuwala obuto ne bubasirwaza ne mutandika okwekubya bakiyita kwekubya ne kakuzaali ne kakunywesa ebintu n'ovaako nga gwe tomanyi tageti yaako ko baba bakalimbye oluusi oba nabyo bekennyini bekakola baba babimanyi. So ebirala byakunyookeza banyookeza Obutwa mu bintu nga ebyo ebisikibwa gamba obusigala bwe mugula obwo bagamba bakagula 10,000 15 12 obwe mugenda mu bifo ebisanyukirwamu babeerawo ababuzunza mu makooti nga babutunda oba bukola mulimo ki nze simanyi oba buyamba ki sikimanyi naye kyayogeddwako nti nsonga nkulu nnyo mu bifo ebisanyukirwamu naddala nga makindye gye bukyasinze okubeera. Enkola ey'okuna bannaffe abeegumbulidde omuze okugamba nti emmere ekigere gamba oluwombo olukyasinza okuba oluw'omundu lyawa maama gundi awo nga buli ssaawa abakulondola bakimanyi nti wookyama kya lwatu nnyo wano mu Uganda nti nno abakozi ab'ekiboggwe naddala abo ababeera abanaku abaleeteddwa ate kuba bannabizinensi wano mu Uganda abakozi mbasasula bubi beefunira kasente ku bantu abawala na bannaabwe basobole okukola ki
okubatta. So salawo temamu ne routine ezo ezebamanyi nti gundi ali awali nemmere nga bagitegeka tonna bakutuuka n'ogitumya mukole enkola endala sigibalagirire naye yiye ekirala enkola y'okuweera abantu obutwa mu mmere ate obw'ennaku zino kyogerwa nti waliwo obutwa obutareactingirawo nga kijja butwalira wiiki ng'oyinza n'okwerabira wawe wasembayo okulya ekyokulya ekyalibadde nga kyekyakuviirako obuzibu. So enkola eya restaurant ezo ez'olulango nayo nkola nkulu nnyo wano mu kugaba obutwa. Ofiisi ezirimu abakozi mutasasula bulungi kyogerwa nti abantu abayonja ofiisi naddala abali mu ofiisi ennene mukayanira nnyo emirimu nga wagubba ku munno obanga bagukuwa omaze mukola kibi obanga wamwogerera abo abanoonya okukolako revenge bajja mu ofiisi omwo basinga nnyo obutwa buteeka mu peeni zino ze muggira n'obanga ogira bw'ogiruma naddala kasita bakuzuulamu obunafu bakiyita batya fixation. Wali abantu nga buli kyakwata ateeka mu kamwa aluma oluma peeni oluma akasaanikira oluma buli kimu ekikutte keyholder ne bw'oba ogikutte ogiruma kigambibwa nti nno eyo psychological problem eyitibwa fixation obeera tewayonka nnyo. Abantu abaagala okwegaaya buli kaseera ettama teriggira liba lyenyeenya buli kaseera it's a psychological deficiency eyitibwa fixation ng'oba tewayonka tewafuna budde kuluma ku bbeere ya maamawo kati omaliriza mu bukulu kikomawo n'otandika okugaaya. Ebyo bye mugaayira mujja kufa buli kyokwata n'oteeka mu kamwa bateekamu obutwa naddala mu busaanikira bwa peeni naye obusaanikira obulala basinga okuteekamu obutwa bwe buseke buno bwe munywesa soda oba ekyokunywa ekirala nga juice. Kyalibadde kirungi nnyo okozesa akaseke nga gwokeesa bukuluridde omuntu najja nga ogyeko ebyokunywa bino nti olina okumakinga sure ati soda avaamu gaasi. Ebyo basic knowledge eya bulijjo naye mbategeezaako nti obuseke obwo bwe baleeta nga bakakuteereddeko oba nga bakasunyeeko sayidi abasinga ku high levels naddala bannabyabufuzi basobola n'okutegekera akaseke nga bakasiirinze bulungi ne bakakuleetera obutwa buteeka wakati awo gwe luteeka mu bwokunywa n'obeera nga ggwe obweteereddemu. Ebintu bye njogera mbikozeeko okunoonyereza nyina examples ku bantu abazze bafa ab'enjawulo nyinza obutoogera mannya na baani baabatta ku lwa safety yange ng'omuntu nange njagala okukuza abaana naye keesi ezisinga nzinoonyerezaako era zibadde zitya. So mmwe abali emmere wa maama nagundi nga ye olinawo ne gwe bamanyi nti omuwala gundi bwajja yakusaavinga mwegendereze nnyo kyusa kuba kusaavinga kyusaako ne ku restaurant lyako mu bifo abruptly muleme kwennyala nnyo ate kutuuka kulowooza nti muli bakitalo otherwise ne bwobeera ow'ekitalo bakussa obutwa. Nja kusembayo ebifo bye mugendamu ebyokusanyukiramu naddala amasuuka ge mwebika nga mugenze mu loogi ng'emanyiddwa nti gwawo buli gw'oyenzeeko muk'omusajja gy'omutwala omanyi n'obbakubira amasimu n'omugamba twesangeyo ezo mutwesangeyo lodges and guest house eyo kigambibwa nti mutegekebwa ebyokunywa eyo mu bifo olw'okuba toyagala kufuluma okulaba nti okutte kati mu by'obwenzi eyo ne bakutegekera ebyokunywa bikusanga eyo oluusi ne babireeta nga bamaze kukulaba nate era abakazi bajja bakoze nnyo kintu kinene nnyo oba abakazi bakoze nnyo kinene nnyo okuttiramu abasajja. Okusinziira ku musawo byannyonnyola wano tugendagendako n'omusawo yakusembyayo abavuka aba boda mwekyammwe mwasiruwala babawunza buwunza owa boda n'ava ewaka nga wagenze kola ate olinadda mukugulira ebyokulya naawe obwongo ne bugenda n'odda ku ebyo ebyekisiru newankubadde ssente nga zibaluma okusaasaanya kwatako nnusu 200 oli akakomando ate nako tokagula mu kifo kyekimu bw'otandika okuteebereza tiwaguze piki empya UG something ezo zibassa nnyo. Ebyo mwe muli ebintu ebitabulwa bitugenda okutunulira mu discussions endala byasinga kutabula bintu ki okubawa obutwa programu eno ekutte ku butwa. Jagala kusembyayo nga sinagenda wa musawo ku musawo kwali ku simu wano ku standby okusobola okutunnyonnyola cases ono musawo wa poliisi cases ezikyasinze okubeera ennyingi mu Uganda zibadde ku kikanzireyo ate era nga ngenda okugenda omusawo ku mboozi ya Godwin Natukunda Moses Ssenyonjo Samuel Sekajja ne Wiruba Katende bano bebogerwako nti no baali emabega sibavunaana nze nganze sekakasa poliisi yeyina okubavunoonyako obujulizi obukakasa nti baali mu kkobaane. Kigambibwa nti asikali ya manager amagezi n'amugamba ti owaaye ono guno gujja tukwata tukole bwetu tumutwale tumusuule tuleme kulaga nti yabaddeko mu loogi yaffe ffe tubimanyi poliisi yakola okunoonyereza neyambibwako ebitongole byayo ebirala okusobola okutuuka ku mazima. Ekkobaane ennaku zino liri nnyo mu bantu abakwata mmundu
asikali omu kubeeko baana okusula omulambo gwa Godwin nandiki waliwo omunene yakikola n'awaayiriza asikali mu Uganda buli kimu kisoboka kakati katukitwale nti bya poliisi byanoonyereza bye bituufu asikali yeeko baana nsaba okubategeezaako abantu abagenda mu bifo ebisanyukirwamu naddala ebirimu emmundu nti muli targets eri ababanoonya okubatta naddala be mwabbira ebintu oba abo ababawala n'olw'ensonga ze mutamanyi nga naawe tozimanyi mbasaba muddemu ak'obuntu bulamu mukole emikwano ku bantu ababe musanga mu parking abapaakingire emmotoka nate era osobola okufuna information mu musango gwa Godwin mukama amuwumuze mirembe baamutta bubi yagenda kera kukola bwenzi na kunywa caayi ekyo kituneza musajja wa myaka 47 kubanga mu bukulu bwe yali asobola okwesalirawo ani gwayagala ani gwatayagala naye ate yaleka baamulekwa n'omukyala n'abaana n'abasigadde bwe babanga kituufu tebaali mu lugo omanye ennaku zino osobola n'okuwolereza omukazi nga y'omu ku baabibadde emabega nakyo tokijjaawo mwekwate nnyo era mwegendereze nnyo ab'eŋŋanda zammwe abantu mmwe mbadde nkyagamba mmwe abagenda mu bifo ebirimu basikaali abo temumanyi ekisooka temumanyi bukugu bwabwe ekyokubiri gavumenti eno yasukkirira okwagala okuketta buli kimu ekyagalako kopi n'abamu basikaali be mulamba yunifoomu ebyo ebitungirire ng'eby'abaana b'amasomero ddala siba seculiko abamu ba siriyasi b'amagye ba intelligence yiso ekozeseza obukodyo bungi naye ate ekisinga okutuluma si kutukuumira ggwanga nga liri safe gavumenti eno yatandise okumeramu elements z'abantu ezaagala okulemesa nga tebaagala prosperity w'obeerako n'eddaala ly'otuuseko mwene ensi bw'oba toli wa ggwanga lyabwe bw'oba toli wa kyalo kyabwe oba toli muganda we akutta kati basinga nnyo kukozesa basikaali abo kati n'olw'ensonga eyo mubeere bantu balamu bw'olaba avuddeko muviire tewali kyekikukositinga kuviira muntu gw'osuubira kutuusaako bulabe tekikukositinga n'akamu osobola omuviira n'ogenda ku birala sembyayo bannaffe bano bantwalaako mwe bannabyabufuzi olw'okuba oyagala kwesimbawo MP2B otandise okwekozesa olusaasasa buli w'oyita kya buntu nnyo okutwala ku bantu naye ate bw'oba oyinamu 50,000 muwaalinnye alinnye enkola eya lukale bannabyabufuzi mwena abaagala okwesimbawo abantu bwe gye muyita babanyi bakimanyi ne gye mbamulaga bali kuteeka akuuma mu bulago ne bakutugira mu mmotoka n'okitegeera so ba MP2B abo bakansala to B bakansala to B mwena abaagala okwesimbawo mu byobufuzi anti kakati osikendabirwamu n'ogikkawa sawa nsiti nti wamugye mu mmotoka bulijjo totwala ku bantu kati weekubya bujambo bw'olowooza nti bunaakuweesa obululu nakyo mukyegendereze basobola okukutega obuwala obwambadde obusikaati obumpi obwo mubumanyi bulungi nnyo oba basobola okukutega omuntu akwatira mu weekinensi yo bw'oba mutamiivu agulira bbiya bw'oba mwenzi akutega abakazi bw'obanga oyagala nnyo ssente akuyitira ssente ne mu ssente omwo waliwo omukwano gwaffe gwe nanoonyerezaako ekyamutta kugenda kufuna nguzi nga ssente bwe yadda mu kubala bw'akomba ku lugalo kumba akomba butwa lwagira nga ati bw'akomba ku lugalo ate yavaawo myezi 3 kumudayagonayizinga tebakiraba pressure zimukuba ensimbu z'ataali nazo nga azaalibwa zimukuba eventually bwe bamuggyako akanyama ne bakatwala babagamba nti owaayo ekyamutta kyaliba poisonous substance bwe batera okukyogera nga n'obutuwa obulimu tebabutegedde n'olw'ensonga eyo pointi yange ebadde kuba n'abeetwazatwazaako naddala bannaffe abakozesa oluguudo lwa Entebbe Express Highway waliwo abatera okusangibwawo akuba omukono awo n'obutemu n'obutwa bonna biba bikulindiridde muweeyo 50,000 agende bw'oba oli wakisa ekimala oba mutwaleko nga mwakoze appointment nga n'okumumanya omumanyi oba weegendereze kola enkola yonna ekukuuma ng'oli mulamu mu kitundu kino ngenda kuba ngendewo omusawo wa poliisi atunnyonnyole instances ezikyasinze okubeeramu obutwa n'ebyo ebitamiiza bye tujja okuba nga kino kye kitundu ekisoose mu kubanjulira katugendewo omusawo naye mbajjukizaako senga mukooki ali ku namba 752 750 si 752 0750 20 60 00 oba 0750 20 60,000 ndowooza bwetyo bweri kakaaga bwetyo bweri katugendewo omusawo wa poliisi atunnyonnyole ebintu bino bwe biri kwali ku standby wano naye tufune emboozi ye ate nja kuba mbaleetera ekitundu ekyokubiri eky'obutwa mu ggwanga Uganda. Halo? Sebo nsanyisa okuwuliza. Nange neesimye okuwuliza mukama wange. Sebo oli butereevu ku mpewo za Media Choice Television erinnya yenze kankaka. Nze muweereza ow'okuntikko ku mukutu guno tukolera ku online.
recordinga. Tujja kutegeeza tuli butereevu mu studio. Tulina ebibuuzo bye tubadde twagala okukwebuuzaako wano. Agenda maaso. Waliwo ensonga nnyingi ezirabikidde mu ggwanga Uganda nga zirimu ekintu kye bayita ebitamiiza, ebikuba, naye nga kye twagala nnyo okusimbako essira gy'emisango egyetobeseemu okuwaŋŋana obutwa. Tubadde tulina emboozi gye tuddukanya yava ku musajja eyali ayitibwa Godwin Kansiime. Godwin Kansiime ono nga yali nansana eyo. Ensonga twaziyiseeyiseemu dda naye kigambibwa Godwin Kansiime yafa. Omulambo gwe ne gusuulibwa mu lutobaze eyo bayitayo ggobero ku Lw'Emityana. Ku Lw'Ehoima ng'ogenda e Busunju. Nekigambibwa nti nga tannaba kuttibwa yalina kye baamuteera mu by'okunywa n'avaako. Story eyo nga bwe tubadde tugiddukanya naye ebyo si ensonga y'olunaku olwaleero. Ssebo oliyo otya kati tusooka kukubuuzaako embeera eri etya? Embeera tebadde mbi mpozi eyo gye muli. Ensonga eziri mu ggwanga ezammwe ez'ebyobutebenkevu eggwanga oliraba otya mu butebenkevu mu misango gy'abantu mu poliisi bwe bityo tugenda kutandikira awo ssebo ndyoke ngende wali ku eri ensonga. Eggwanga gwe oliraba otya mu mbeera y'obutebenkevu ng'omwaka guggwako? Kati embeera y'obutebenkevu ekwata ku ffenna abali mu ggwanga era ng'erina okutandika n'okulyagala mu mbeera yonna gy'olimu kubanga emirundi egisinga buli omu waali alowooza we wali ate munne waali we waki walungi naye ng'ate obutebenkevu butukwatako ffenna. Nsaba okukubuuza ekibuuzo. Kituufu mu Uganda abantu bawa bannaabo obutwa oba keesezi z'okuwaŋŋana obutwa bw'ozigeraageranya n'emisango emirala? Nsaba kusooka kubuuza gwe ng'omusawo ate era nga police surgeon omuntu oba ndowooza kyekigambo ekituufu ekyo police surgeon gye basindika abantu abalina okubawa foomu ekwatagana ku by'obulamu. Kituufu abantu baba bannaabo obutwa oba n'ebintu ebibajjako mu ggwanga Uganda? Ati nze mu ofiisi yange ntera kusisinkana abantu abayiseeko mu mbeera eyeefaanaanyirizaako bw'ekyo naye omuntu singa abayita mu mbeera bw'ekyo n'afa oyo nze simusisinkana. Sisinkana omuntu afunye obulabe nga kyekuusiza ku mbeera bw'ekyo naye ng'omuntu oyo waali tafudde. Kale gwe singa ogenda ku poliisi oba n'olopa nti wayisiddwa mu mbeera efaanana bw'etyo oba abantu bone bakulopera then ng'okyaliwo omusango okugumaliriza ogunoonyezaako n'ogenda mu kwetu guba gujja kwetaagisa ebbaluwa ey'omusawo kati nze ate awo wenkola ki wegandikira naye mu nsonga ezeefaananyizaako bwe zityo abantu be tusinga okufuna beefaananyizaako bwe batyo batera kubbibwa bupikipiki bodaboda kale ne mu mbeera eza bulijjo omuntu ajja n'akugamba nti lwabadde lwakusatu ssaawa nga 3 nenfuna omusaabaze namugye kibuye naŋŋamba tugende Mulungo ate tuba tutuuka wano nga ŋŋamba tulinde mukyala wange so okumulinda eddakiika bw'atuuka nti tugenda tufune ku by'okukola ki ku by'okulya naddala ababooda baali badde beegendereza nnyo oba wavudde ewaka olina okuba ng'otegekedde olugendo oba omulimu n'ovaayo ng'oliri tomala galyalya bintu by'abantu so ababooda akugamba bwe twagenze ne tufuna ekyokulya chipusi bwe zityo mberenge oba akasoda nga ababoda baagala nnyo okunywa bu energy drink kale n'olumala okunywa akasoda ako akukunywa konna akugamba talina kiyazeemu kola ki kutegeera agenda okuddamu okutegeera enkeera ng'ali mu ddwaliro oba ng'ali waka oba ku kkubo oba mu bufunze nga booda ne ssente takola ki tabirina kati oba ekyo gwe kyolina okuwa obutwa naye okusingira ddala gyegyo emisango gye tukola ki so kitegeeza mu ofiisi yo tokola ku bafudde butwa okola ku oyo azze nga mulamu okuloopa nti ateebereza kusingira ddala emisango egirimu abafudde ate giba gigenda waggulu wange kati nze nsinga kusomera misango egyo egirimu abantu abatafudde nga twetaaga okubanoonyerezaako okumanya kiboogera kye kituufu oba bano balina mu mpwezaabwe webityo. Abantu bano abajja gy'oli nga baweereddwa basinzira ku kyokugamba nti kyeyamuwadde ebintu kye ebyo bye basinga okwogerako bye babawa byaliridde mu kipusi byaliridde mu ki
bintu gye bijjako abantu ebyo ffe betuteebereza okuba oluusi butwa oluusi ebidagaladagala kankiyite ebidagaladagala abantu abasingira bagamba bampadde kalifoomu omuntu aba tagambye nti bangulidde ekyokunywa bakiguze wano oba bampadde chipusi oba emberenge agamba bankoze eki bampadde kalifoomu era n'empunga sazzeemu kutegeera kati simanyi oba ekibuuzo kyo kiggwawo mukama wange kalifoomu kyemmanyi nti bw'owa omuntu kalifoomu ng'omuliraanye naawe ayinza okukwata kalifoomu kika kyono eyeebasa gwe bamuwadde amumuwadde n'ateebaka kati mwe gwe muyita kalifoomu tumuyita chloroform kyagenda nnyo mu chemistry w'ebyo naye kintu ekirina boiling point eri wansi ddala nti kisobola okufuumuuka ate kisobola okukumibwa ng'amazzi can evaporize very fast so omuntu yenna waaba akikozesezza okumpi n'ennyindo zo oba n'engeri yonna ey'obulamu bwo asobola okuaffectinga naye ate nze mu ofisi yange siriwo kukakasa ebyo nze mpulira emboozi yo wemala okugiwuliriza nenkuggyako ebyo byonna ebyetaagisa okukebera okukakasa kye kye baakukola oba ddala nakyo baakikola for example nkuggyako sample ng'omusaayi oba oliawo n'omusulo ate nenguweereza mu bakama bange mu laboratory olwo ne bakola conclusion kaakati kyonna kye bazuula eyo era nze lwange nnyinza obutakimanyi okuggyako nga banziridde ne bampa report naye mu nkola gye tukolamu report ezo nnyinza n'obutazimanya abantu bano abajja gy'oli mu ofiisi yo nga poliisi ebasindise bo basinga kugamba ki basinzira ku kyokugamba nti babawadde bye babawadde bo bategeera batya nti kirabika ono yampadde oba teyankubye kwegamba generally bubonero ki bwe beerabako okutegeera nti ono yampunzizza era emirundi egisinga omuntu ajja nga awerekeddwa ng'ali drowse emirundi egisinga nga sigamba ntategeera bigenda mu maaso naye ng'ali so siripe then ekyokubiri abasinga aba tebalina biwundu ate n'ekirala aba tebalina memore yaabwe entuufu okuva lwe yasembyeyo okupaakinga mukitegete wasembayo okupaakinga nomugaa yimirira wano kaakati tulinde oba kwako kino ekyokunywa okuva lwakinywedde yettaba tajjukira kiki kyagenze mu maaso okuva olwo mpaka ne lwe yazzeemu okukola ki okutegeera mu ssaawa ng'eziddewo kati eri muntu ayinza kugamba nanywedde kino era aba yalabye ekyo kyakulya kye yanywedde ate engeri abamu gye baba nga tebalina biwundu era oba oli awo wabeerawo okulowoozebwa nti balina kye baamuwadde n'azirika oba n'asirika mu mbeera bw'ekyo naye ebifo bano abajja gy'oli bifo eki ebiri common mu Kampala bye bagamba nti nabadde mu kifo kino oba nabadde mu kifo bw'ekiti bifo ki we basinga okuweera abantu ebitamiiza oba obutwa byolowooza nti oba oli agambye butwa oba oli agambye eki bifo ki ebiri common gye basinga okuweera abantu bano ebintu bwe bityo kakati keesi ezo nzibuzibu kubanga omuntu agamba yaŋŋambye yimirira wano tugendeko kabaala kali oba tugendeko kaduuka kali kaakati olw'okuba nooba talina ssuubi lyagamba nti ono agenda kumpa ekintu ekizibu adda n'ebyokunywa kati toyinza kutegeera oba ddala ebyokunywa biswikinze oba byebyo ebituufu byaguzaawo oba bisumuludde kubanga tewali yali ayogeddeko nti yeeralikira ku byokunywa byemuwadde oba ebyokulya mukitegete ebyokunywa bigula ate mu kifo ekitali kiki kimu omuntu bamugye ku ntebe roodi namasuba ne bamutwala oba kajjansi keesi zanjawulo teziri specific ekujjako ebitera okuba ebifaanagana bantu bano abakikola ogenda okwesanga nga yabadde musajja n'alinda girlfriend we musajja yabadde mukulukulu ng'omukazi muwala mutototo sinali yebeera bwetyo naye nga zo keesi ezo mweziri be babyeko booda n'abazze okuvaamu ekyokunywa kabaala n'awunzika nga bamuzizza bibuze waka nga tategedde nekwekkaanya ng'ebintu bye byonna tabikola ki tabirina personal belongings zisente newaleti na biki nga tabirina kati oba oli awo guba mulimu gwa poliisi okutandikira awo ebyokunywa wabigyewa ani yabikuwadde busigala buvunaanyizibwa bwa poliisi kale kati nganza omusawo anoonya ebiri medical mba tesikola ki oba tobimanya naye ebiseera ebisinga on a scale of 1 to 10 ng'otunuulira ebbaala owa booda ku makubo n'amaka bifo ki ebiri common bbaala maka ku kkubo luddawa abantu basinga okugamba nti we nasembedde okubeera mu bufunze omuntu bamujja ku kkubo
Okitegedde ate gye bamutwala n'okuyingira mu bbaala tayingira asigala ku piki ye ng'akoze eki ng'alinze oluusi ebeera bbaala oluusi kaba kaduuka oluusi okusinga ddala buduuka na mabaala so waddira n'amugamba nti owaayi kyokulima kukiwola kiki kakati toyinza kuba specific nti wali we babatwala si kifo kimu just story yekola ki yefaanagana naye gwe bw'otunuulira abasajja abakazi n'abaana abato bantu ki abasinga okubeera vulnerable ku muze guno ogw'okuwa abantu ebibajjako basajja bakazi baana abakyala baliegendereza nnyo babbaabwe kubanga baami be basinga okuba vulnerable be bali most at risk abaami be bafalinga victim mu nkola eno naye ate oyinza kugamba ani abawa kuba emirundi egisinga wabeerawo omusajja omukazi nze nga bali mu kiteeso kyekimu bali mu conspiracy omusajja agamba tulinde girlfriend wange oba omuwala agamba tulinde boyfriend wange oba abubaala butera kumanagingibwa abakyala okitegezi nti kyewunziseko bakyala kuba mbubaala emirundi egisinga ogenda okulaba ani yamugabudde ebbaala yani byonna biba byabaki byabakyala awo sirina kirala kyenyinza kuwa kisooka kaawo muganda so nkitegedde bulungi ekyo naye kyembuuza gwe ng'omusawo mulina eggwanga amadagala garegulatingibwa gavumenti si poliisi ebintu bino ebijjako abantu gamba nga kalifoomu kati nja kuwa example mu keesi gye twadde twogerako ey'ennansana poliisi bwe yanoonyereza yasanga nga omuwala bw'alina empeke ze yateeramu omusajja mu byokunywa ye kennyini nga bamubuuzizza bani abali emabega w'okuleeta eddagala lino era liregulatingibwa litya mu ngeri y'obusawo lituuka litya mu mikono gy'abantu ba bulijjo ng'ate waliwo ebitongole mu gavumenti ebivunaanyizibwa okulikuuma oba n'okulisaasaanya mu ggwanga kakati naalibadde kugamba nti ekintu kyonna kyonna nga kirimu okumenya amateeka era kiba kirina kuyingira mu ngeri ekola ki emenya amateeka kati ate kisobola kukifuga then ekyokubiri nti eddagala erimu liba likozesebwa waliwo gye bayita indication ne side effect okitegedde eddagala for example nga piriton abantu bamugula kuba baagala otulo baagala beebake naye nga piriton etakolebwanga kukola ki kugaba tulo piriton akolebwa antihistamine okugyawo allergies n'okuyambako oba mu senyiga ngezo moseke ebirwadde bijja mu ngeri ya immunity okitegedde so kati naye abantu tebaligula ku ekyo tebaligula lwa senyiga tebaligula lwa immunity problems oba allergies baligula bafuna oti otulo so ebeera tulaga misuse ne mu ngeri eyo eddagala abantu bayinza okumanya kirikola naye ne baligulira side effect yalyo eddagala lyakuyambako mu ddwaliro abantu bafune kino naye ate abantu bebera abatali basawo oba oluusi n'abasawo abategedde ekirala kiriyinza okukola ne balikozesa mu mbeera bweru naye tewali ddagala lijja wano nga lyakuwa abantu buto oba lyakuba biki bubonero ki omuntu bwe yeerabako amangu awo n'ateebereza nti kirabika ekimpeereddwa butwa oba kintu kigenda kunkola bulabe nga tewali kiwundu oba omuntu ategeera atya nti embeera kati eno mwendi byenywedde ndabika ngenda kufa kubanga omuntu abikuwa ebyo n'ekigendererwa ekyokufa kibaamu bubonero ky'omuntu bwe yeerabako ekisinga abalwadde b'enfuna tebaba na bigendererwa byakubatta babeera bigendererwa byakubajjako basobole okubabba kitegedde naye kati omuntu afunye eddagala ng'eryo emirundi egisinga waategeera nti kati ndabika kinyudde si kirungi ate naye aba takyategeera ayinza okukomaawo kakati ekibuuzo ky'obuuza ne kifuuka kirimu ddala waliwo keesezi ng'eza reepu mu Uganda okusanga nti reepu abasinga okumukozesa basooka mukola ki kumuwa bidagaladagala ebyo biri nnyo mu baana abato n'abavubuka eddagala eryo linsobedde wano mu kunoonyereza livaawa likola ki omuntu aliraba atya n'alyekengera omuntu yeekengera atya naye ekyokwekengera egamba nti abantu abasinga obungi bakuwa byakulya na byakunywa
gwe kakati ebyokulya by'otaategese na muntu webbali gwe lwaki oba obimwagalamu just abantu bali badde bwegendereza wa gye balina okufunira kiki okitegedde wa gy'olina okulya wa gy'olina okukola ki okunywa kasitoma oba omufunye ng'oli wa booda ng'oyagala kumuvuga kumutwala akuwe ssente muvuge akuwe ssente tavunaanyizibwa kukyamisa nakyo oba yandikyenda okitegeera so abantu balina okwegendereza mu ngeri efaananako bwetyo naye kati kino kyogambye abawala okubarepinga okubakozesa emirundi egisinga keesi ezo nnyingi naye ate teziriimu ddagala teziriimu ddagala abantu ekyo bakikola bulungi babulimbirimbi babafunira mu bifo ebitali bituufu ne batalina kuba mu budde obukyamu naye ate kyo tekirabikiddeemu nnyo nkozesa ya ddagala nkutegedde bulungi olinayo keesi gye wali okozeeko n'ekusobera gy'osobola okusharinga n'abantu bafune ku experience eyo abantu omanyi bajja nnyo ewali ngoze n'ebibuuzo by'obabuuza nga beetaaga obujulizi bw'okutwala mu kooti ku misango waliwo keesi eri intriguing gy'olowooza nti naawe kennyini yakutabula ng'ogikolako tugyeyambe wano bannayuganda okugiyigirako okujja kugamba nti waliwo keesi repeatinze mu ngeri y'emu abantu babba mu mbeera bwetyo naye era nga bw'olabye neesiba ennyo ku baana ba booda bano ezo ze keesi ezisinza okurepeatinga nti olaba emboozi buli omu gy'agamba y'emu oyinza n'omuyambako kumubuulira ebiddako ng'era bye ebimu naye ng'ate no booda agala ku luno gye bakoze eki gye babye omuntu akujje ku siteegi n'agamba ntwalaako oba kajjansi otuuka eyo nagamba tulindeko wano nina omuntu gwe njagala okumitinga mukyala wange oba sisita wange ate bw'omala n'akuluyisaawo akulumya enjala okitegedde kati oli bw'ajaga naye nze enjala enuma yo tugende tufune ki ku byokulya onaalya nze saagala kulya kale nonywayo kati tunaalya nga gwe tonywedde so olaba keesi ezo ziringa 100 kumpi mu mwaka gumu naye ng'emboozi yeeyo ekyuka katini okitegedde abagikola balinga nti balina essomero limu bali tekiri mu bantu bangi abakikola balina kakundi era obukugu babulina ku lwabwe nga baani nga bo okujjako keesi ezeyawudde ezimu nti omuntu yajja kabaala n'anywa ne bamukola ekyo ziba ntini newankubadde zikola ki zibaawo naye keesi ezo omuntu akisomesa n'akiri emabega ate kubanga aliyomu obanga beemanyi kubanga sitole yeefaanana etya sitole yeemu kitegeeza baali banga balina era soose ekola ki soose emu kyemanyi poliisi ekola omulimu gwayo oba oli awo ekintu ekyo esobola okukituuka ku ntobo yaakyo mazima tweyaliza nnyo Musawo simanyi oba olinayo obubaka obw'enjawulo bwali wadde abantu nga tumaliriza kuba kati omwaka guggwako abasawo mugenda kuba bize abasawo babeera bize buli lunaku abantu balina okulwala Katonda yabikola naye ekyengezaako okugamba abantu nti babeere beegendereza bw'oba olina ekintu kyo kyokakasa nti tewalisaanye kutambula nakyo ekyo kikuume gye kirina okukuumibwa nga ssente nnyingi ezitagenda kuyamba naddala mu kaseera ako then ekyokubiri abantu babeere nga bawa obulamu bwabwe ekitiibwa bategerewa gye balina okulya n'okunywera na budde kye balina okunyweramu n'okuliiramu kyekyo mukama wange tweyanziza nnyo ssebo tujja kuba twongera okwebuuzaako bwe kinaaba kyetaagisiza kale nange naabeerawo nga mwetaazi